olunaku olwaleero kwe kubadde okusabira omugenzi omukununavu Tamale Mirunde era emisa ewedde olunaku olwaleero ebadde ku Ssejjaviira wali ebunnamwaya awo nno we waaziika n'omuyimbi gwe bayita Harriet Kisaache ndowooza kati emyaka giwezenga 9 baamuziikawo ku kyaki wennyini basabidde Tamale Mirunde olunaku olwaleero. Abaserebu n'abagazi n'abawagizi ba Tamale Mirunde mikwano gye bannamawulire ne bannakatemba bannabyabufuzi ab'enjawulo babaddeyo bano n'abooluganda lwa Tamale Mirunde boogedde ku nsonga ez'enjawulo. Batandikidde ku nsonga boogedde ku nsonga Tamale Mirunde abamu ku bantu byasobola okuba ate ng'anyiiza abafamire ya Tamale Mirunde bagambye omuganda wa Tamale Mirunde abadde ayogerera ku lwa famire agambye bagenda kuvaayo bagende beetonde eri Katikkiro n'Obuganda bonna ku nsonga ezaaliwo n'abantu abalala bonna. Agambye ati nabadde sinafuna bubaka bw'emmengo banafulanje okubanga banyiivu naye nze ndi mwetegefu okusinkana Katikkiro mu layini eyo eya the dead stay down sindi njogere naye ku lwa famire n'abo bonna abalala abawulira nti abadde abayisiza bubi tusobole okumalawo ebintu ebyo ate munnaffe awo omule mirembe asobole okwebaka gy'alaze nga bwe tugamba nti rest in peace. Embeera bw'ebadde era muganda wa Tamale Mirunde ategeezezza annyonnyodde ku nsonga eno Tamale gye yayogerako nti nze tebantwalangako mu kyaki bwa. Agambye Tamale Mirunde bingi nnyo bye yakola ng'asaaga era yagamba yalama n'okulama ng'agamba nti ye bamuziike ng'ayimiridde n'agamba gweolaba ekyo kisoboka kale tekisoboka bo ng'abafamire bagamba beetonda olw'ebyo byonna ebyayitamu ebitaatambula bulungi. Bagambye bati ekirala waliwo contradictions sebo father nasobodde ekiro kino okuwuliriza ku butambi bwa Tamale naye akamu so ne munnamawulire omwaka ogeddeko ku makya ng'agamba nze temuntwalanga mu kereziya kakati ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu kereziya naye yakimalayo atya temuntwalanga mu kereziya father Kiibi okumpita akalambo sebo asomye wano si father Kiibi bwana mukulu gw'osomye n'olwekyo teyagaana kumutwala mu kereziya ekyo njagala okukijjawo. Ekisembayo abo bonna abadde bamunyiigira ffe nga bakuze naye Tamale abadde asaaga nnyo ate ng'ayagala nnyo ndowooza yatiizinganga nnyo banne ku ssomero ne bimunyumira kakati nga waliwo ffe ababadde naye lwe tuyiginowalinga ebintu ng'ebyo ebisa bitwala nti bikulu gwe ssebo omuntu wagambira nti munziikanga nnyimiridde n'omutwe ne gusigala ebweru kakati omuntu oyo ng'okitwala nti kiri siriyasi era kyayogedde ali siriyasi era mukyawo ku lwekyo tekisoboka kubanga tewali ajja kusobola kukikkiriza ne bwe bagavumenti tejja kikkiriza ne bwe bafamire tejja kikkiriza. Kitegedde beebazizza nnyo omuyimbi gwe bayita Bebe Cool kubanga abagasse nnyo abayambe nnyo okuwuliziganya ne State House ebibaza ne President Museveni mu nteekateeka eno byabakoledde. Nyakusaba omwami Bebe Cool uza waali wano aweebingireko abantu akoze omulimu munene nnyo okutugatta ne State House ate ne munnamawulire we wa President era naye atukoledde bulungi Deputy Police Secretary akoze omulimu munene nnyo uza naye waali ayinza okunyumirako abantu abo tukoze bulungi nnyo nabo okulaba nti office ya President naffe nga family tutuusa ku bwetaavu bonna batubadde twagala. President yatuwa offers 3 era zonna zituukiriza. Okusooka yatugamba nti biiri zonna ez'eddwaliro ajja zimiitinga era zonna yajja zituukiriza azisasula. President yatugamba nti omulaba ng'obujjanjabi obuli wano bunafu nga mwandyagadde Tamale agende ebweru ekyo nakyo mukimbuulire Tamale atwalibwa ebweru. Ku lwokubiri Tamale lwafa ekiro twakeera mu meeting ne representative
President bwe yatusindikira okujja okukola evaluation ku Tamale abo bakyetaagisa okugenda ebweru era ndowooza badde balindidde lipooti ate ekiro ekyo Tamale n'afa. Ekyalo ekyokusatu President yatuwa welfare okuyamba families nga mutabani we bwali mu ddwaliro era obuyambi obwo butuuse bulungi nnyo mu families ne batagulirira. Muganda Tamale Mirundi annyonnyoddeko n'ategeeza nti Mirundi ono abadde ne stress era abadde alina obusungu bungi naye nga nabo tebategeera kiva ku kiwulira. Era olwasembayo baŋŋamba nti muganda wo alabika ali stress ne family kubanga ndowooza temubadde nnyo naye abadde abeera ne social gundi zaabwe zibabeerako abadde abeera ku TV abadde abeera ku rediyo n'olwekyo ndowooza mwandifunye emikwano gye gy'abadde abonga nagyo bajje batube naye banyumye naye abeere mu gurupu ye gy'abadde abeeramu. Mwalabika famire tabamanyi engamba famire wotetumanyi ffe twakula naye nabagaa ekyo kyekijja okumuyamba. So ebiseera ebisinga abadde ng'abeera mu nyiikaavu mu ddwaliro gy'abadde naye ng'oluusi tomanya kiki kibadde kimunyiiza. Tamale Mirundi ebimu ku bigambo by'ogamba nti ebibadde bisinga okumuluma biibino. Yogamba General Nalweyiso Nalweyiso mu bantu simubala. Ye yali wanga there. Naga navumye mu president. Naga nakolimira Nalweyiso ewafu. Nagenda mu nsozi ne mukolimira. Yakuwayo mu state. Yes, nga mulaba bwendi. Musebe ne muganda obukulwa buno. Woman omukazi omugezi. Afuma ne tumwebala. Nakukolimira ewafu olifo wandagala mvunyu. Mukazi kweli wandagala emvunyu mu bikoyi. Naye nkolimira Nalweyiso buli lunaku ngenda mu nsozi nenkolimira Nalweyiso nenakalema. Nalweyiso nenakalema bali tegula ewafu muli baana bato bazukulu baba bali ewafu ne bategula okutta political career yange. Nalweyiso namuvuma first lady. Nalweyiso nakugendera ewafu mu nsozi nenakalema ne balyoka balagira bukulya ne bonkuba Mukamirundi bamuyise e Kampala bakebere mutani we mutwe. After working for you for 14 years, ndi mulalu. Aya basi. Omukulu Bebekul naye mu kusabira Tamale Mirundi yeebazizza bonna. Abadde atuwadde obudde ne muganda waffe Yosefu Tamale Mirundi nti obulamu bwe bubadde bukulu gye tuli era abadde alina maanyi nnyo kyagasseeko ku bulamu bwaffe ng'Abannayuganda. Engalo za Katonda tuzikuwe ffenna. Njagala kwebaza buli kisekinoomu azze leero oba abaddewo kuva jjo batusaba bannaddiini abakulembeze bannamawulire mwebale nnyo nammwe okuba nti mwegasse ku mukwano gwammwe Tamale kubanga ekyo kye yalisabidde Katonda nti muleme kumwerabira. Njagala okwebaza kwange okusookera ddala eri omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni olw'okutandisappointinga olw'okuteekayo nnyo okufaayo kwe eri Tamale Mirundi mu kiseera kino kyabeeredde omulwadde. Pulezidenti ye Bebekul ng'atunnyonnyola atubuulira ku byonna. Nze ogwange gubadde gwakumakinga sure nti no information etuuka mwezo offices zonna. Mbadde nkola n'omwami gwe bayita Farouk Kironda okulaba nti nno tuteekawo ekifaananyi ekirungi eky'omukulembeze w'eggwanga n'abantu be n'emikwano gye n'Abannayuganda. Nkimanyi nti Tamale Mirundi si asoose ate si yajja okusemba naye oluusi omuntu asiima famire esiimi nti Tamale Mirundi omukulu amulaze omukwano ogubadde gusuubirwa. Kyali mpisizza bubi nnyo kubanga ffe emirimu egyaffe girimu okwagalwa n'okukyayibwa. Ye Bebekul bw'asobodde okuba ate ng'ayogera ebigambo mu kusabira Tamale Mirundi. Tamale Mirundi ayinza okwebakaawo naye Tamale Mirundi waali muyinza omutwala e Masaka naye mbasuubiza nti Mirundi ajja kusigalawo kubanga
teri mirundi mulala asobola kufunika. So n'olwekyo kamalirize nga mbeebaza John, abaana mwenna mwebale nnyo obutanswaza. Gilbert ye musawo, tubadde tukolagana ffenna, annyonnyola buli kamu taata we kabadde ayitamu. Then ne neeyongera okusaba nti bannamawulire abalina ebibooziboozi kino kiri omugenzi tumuwe respect kubanga ajjanjabiddwa famire ye yonna, bamaama babaddewo, abaana tubadde ffenna, ate ngera nsaba tusigale nga tukola. Yeyo nno yembeera bwetambudde ku Tamale Mirundi awummula emirembe. Nedda mbuzizaako emirembe. No. No. Wait. I'm not going to die. Nedda. I'm doing it. I'm in an interview. You ring somebody 3 times. See it all. Mweva ku simu yangu. Kwenda huko. Kwenda nyumbani. Papo. Tuje mje kwa baba. Don't ring my number. Don't. Taka hiyo matatizo. Taka hiyo maneno. Damu weje kube kwa nguvu. Ndio mweje kube kwa. Achitomvako mukazi gwenkubulidde navadda mu gavumenti lwaki tayina alasi tayinayo omuntu gwomanyi mulala mbudde mu gavumenti emyaka 10 nnemeddeko yagala nkukwane vaako toddamu kuba simu yange omuntu n'omubuulira nti nze navadda mu gavumenti eniyaze mbu Museveni yabasuubiza ebintu amanyi medicine Museveni's government but they continue ringing gwe wedanga tonako